Olivia Lutaya bambi oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza mwena ng'akyali mabega wa mita yimbwa. Bambi mukazi wattu akaabye amaziga oluvannyuma lw'okwogerako eri bannayuganda ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo, era amaziga gano si ga nnaku, amaziga ga ssanyu, wabula ekisinze okweraliikiriza era ekisinze okwewuunyisa abantu by'ebyama eby'omukulu amanyiddwa nga Baramu Barugahara. Omwana ono byayogedde, era omukulu oyo minisita omubeezi w'ensonga z'abavubuka n'abaana kirabika nga ebibye byandibanga tebigenda kuba birungi yadde eddakiika n'emu, okuggyako awandibaawo omuzannyo omulala ogunaabaawo. Baramu Barugahara jjukira oluvannyuma lw'okufuuka minisita ow'ensonga z'abavubuka n'abaana, minisita omubeezi oba state minisita, kigambibwa nti yatandika okukuta n'abaana bano, yatandika okubaako ddiiru z'ayagala okubawa, wabula baasooka ne bagaana okumala ebbanga okutuusa we yabakonvinsinga n'ebintu ebimu nga bw'owulidde era nga bw'ogenda okuwulira Olivia Lutaya ng'abyeyogerera. Bw'avuddeyo sayidi eyo atuukidde ku kitebe ekya National Unity Platform, wabula nga bwe nkugambye nti kigambibwa oba waliwo amawulire ge tufunye nga galaga nti Olivia Lutaya wabaddewo olukwe olw'okwagala okuddamu muwamba, wabula asobodde okusimattuka, era bw'asimattuse afunye booda n'emuvuga saketi n'emuvuga bukubirire paka bw'atuuse ku kitebe ekya National Unity Platform. Olwo nno n'atandika okubeera nga tottola, era akitegerekese nti awo ensonga ebadde egenda okuddamu omuwambisa ng'era bw'omanyi nti omuntu bamuta ate mu ddakiika ntono nnyo ne baddamu ne bamuwamba. Bambi asobodde okusisinkana ku baana be oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza ena, era bwe twogerera ali mu maziga ag'essanyu. Ebigambo byayogedde bingi nnyo byenjagala weewulirire gwampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV. Wuliriza ebigambo bino ebya Olivia Lutaya, nzije ate tubeere nga tutambula. Olunaku lwa leero Comrade Olivia Lutaya yakomyewo okuva mu kkomera gy'amaze ebbanga erikunuukirira mu myaka 4 iramba, era njagala musaba ayogereko gye muli ku nsonga yonna ebaddewo nga bw'agimanyi, then tulyoke tugende mu maaso. Amanya gange nze Olivia Lutaya, omu ku be baasiba ku lw'ensonga ez'ebyobufuzi olwa sayidi gye tuwagira. Nakwatibwa mu 2021 omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 10, n'entwalibwa e Kololo gye namala weeks 2, ne bamala ne bakipingira ku Kira division, ne batugamba tugenda sinkana omukulembeze w'eggwanga ekyo tutwali ready kukola. Ne bamala ne batugamba nti twagala kujjako gavumenti batukute n'ebipande. Sigenda kwogerera abalala, naye nze nga nze nkwata gye bankwata, bankubira essimu ne mbalagirira we nnali, ne tusinkana ku poliisi y'oku kitundu ky'ewaffe, ne bantwala nga bambise ku maaso n'emmotoka ya Primo. Nembeera eyo oluvannyuma nnyo nga wayiseewo weeks 3, ne batuleetera ebipapula ebyokusayininga, ne batugamba nze ebipapula kuba baali batukebera COVID n'omusaayi, ebipapula ebyaliko ekigambo treason. So oluvannyuma lwa wiiki ng'ovudde ku ziri 3 wiiki emu, batuddamu ne batugamba tugenda twalibwa mu kkooti y'amagye okutusanga n'ebintu ebyokulwanyisa. Kuba nze ewange tebaagenda kukeberayo, singa baagenda ne bakebera ewange oba ne basangayo ekintu kyonna kye bagamba nti kyali ky'amagye, naye ewange tebaagendayo kuba nze nabakubira nga citizen omulungi ow'eggwanga. Ne tusinkana ne bancaginga omusango egyo, ne batwala mu kkooti y'amagye gye tumaze ebbanga nga tutambula, gye tufunidde obuswavu okuyisibwamu amaaso okutulaga nti oba mu nsi yaffe tetulina makulu. Kuba toyinza kuŋŋamba nze omukazi gwe bazaalira mu Uganda, kulidde mu Uganda, abaana bange Bannayuganda, nonga nti nali siina waffe. So bakikola otunyigiriza, twaguma twakola buli kye baayagala, naye ffe ekituufu tukimanyi munda waffe, era nabo ekituufu kubeera nabo baatugambanga tukimanyi temulina misango naye tetulina kyakola kyabakolera. So Bannayuganda mwena abali eyo tuyimirire kumu ku lw'abannaffe, kuba si ffe kabadde mu kkooti y'amagye, bangi abali mu kkooti y'amagye abatafuna bwenkanya, abali mu makooti ag'enjawulo, abakyala bangi eruzire eyo, naye ng'omukazi amaze eruzire emyaka 7 ali ku rimandi. So twetaaga n'essiga eddamuzi nalyo libeere nga lyetongodde nga basobola okukola decision
nga bo nga tebalina muntu abategeredde. Ndi musanyufu ndi bweru nebaza president waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert ekitebe kyaffe ekya NUP support gye mutuwadde love care banange tusiimye mwebale tubeererawo kuba abalala bagaana ne bagamba waayi abo baakola byabwe naye mwebale kubanze ebbanga lyemmazeeyo munda basiri bubi so mbeebaza nnyo bannayuganda ab'amawulire mwena tubadde tubiraba mwebale nnyo support gye mutuwadde n'okuyimirira awamu naffe pozi n'ekirala kuba wenfulumya ensanze emmotoka ebweru zibadde baagala okunkwata nze bantwale simanyi bannange oba kiri kitya naye nze ng'omu Katonda asobodde okunnyamba era piki ya munnange emu tugireseeyo nga bagiggyemu omukka nebaza Katonda nti basobodde okunzigyawo mwebale nnyo Mukama abawa omukisa kyankwanze nedda nze saagala genda kyankwanze kati simanyi oba bannange bo babatutte kuba kintu kiguddewo bugwi speed simanyi bo gye bali nakye baliko naye nze omunsi odo surviving anze omukyala mbaddemu abalala bali Kitalya abalala Maction Bay kati bo simanyi kuba nze ngenza ofuna ng'enniize badde ina okuntwala kati simanyi balenzi oba babatutte oba tebabatutte mbena tuteereddwa kuba lisiti y'amanyi abagindaze bonna nga kwebali be tutamanyi wa gye bali right now kyekyo teyanze okulya mu nsi y'olukwe siryangamu mu nsi yange lukwe ndi Munnayuganda ensi yange Uganda njagala so siyinza kukola kintu kibi kigenda lumya bantu bange kuba family zange abantu bange bali mu bitundu ebyenjawulo so siyinza kwagala ng'ebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa tetuli batemu siri mutemu era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange fe kye twali tukola twali twagala change era gye tukyayagala era nga tukyali ready tuli ready kuba batuzaayo we are ready kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiru tewali muntu alya mu nsiru kuba ffenna muno mwe tuzaabo tebona kukwata ebyaki bya kalangala malawo omwezi gumu nebaddemu ne bankwata sokubyogera mu luzungu nebyenjogedde sikyali bawayo katono koluzungu gende babiyiye okay Olivia n'oluzungu walwerabirira mukomera ate olumanyi Olivia Lutaya waliogedemuko katonotono okay banange leero tuli basanyufu nti munnaffe ono tuli wano naye olunaku lwaleero Olivia Lutaya abadde asymbolizinga abasibe abalala abasinga oba oliawo okuba nti ye mukyala ate yakwatibwa n'abasajja bonna abalala nga bwe tuze tubagamba nti bano abantu tebalina gwe bazza gwe bakola Regime ya Museveni yagezaako ebbanga lyonna ebadde egezaako okulaba butya bwe bata ng'ekimanyi tebalina musango naye nga bagamba tubatadde tutya okwejjako obuswavu kakati ebbanga lyonna bwe muddayo ne mulaba communication yaffe bano bwe babakwata batandikirawo kubapolota ekisooka yabagambye babakwata ne batwala mu safe house batandikirawo kubagamba tumugende mu mitinge General Museveni bwe bagaana kwe kubateekako gino emisango gye bamaze emyaka 4 nga balwana nagyo so tuli basanyufu nti finally bali wano naye kimanye nti tebalina musango fe kyetwefasizinga regime badde enoonya butya bwe bata nga tebasobola kugitwala mu kooti kubanga bakimanyi bulungi nnyo singa abagambye nti tubatadde babadde bagenda batwala mu kooti for malicious prosecution n'emisango emirala bwe gityo mpozi n'ensonga endala gye twategeerako nti engeri gye twabatwala mu ICC ate bakimanyi bulungi nnyo nti obujulizi bw'abantu nga bano political prisoners bukulu nnyo kakati nga baagala bano be-implicating bagambe nti emisango twagikola kyobola n'ekiwandiiko General Museveni kyafulumiza ataddeko nti bano bakkiriza emisango gy'okulira mu nsi olukwe n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa naye kaakati Olivia Lutaya abagambye nti tebagendayo newuwe kucekingayo
kati ye bebamusanga ne babisangawa nga bamukubira esimu bamugamba jangu wano ne bamusanga kumpi ne ka police ke waabwe ne bamutwala era ne bamukozesa okukubira abalala byonna bena nga baze abyogerako. So anyway tuli basanyufu nti ali wano olunaku lwaleero bwe yatukubiddeko ku simu. Of course timu yaffe negenda kukomera naye bwe tuseeyo ne batandika ate okubaharasinga n'obakwata kubanga babadde basindisa emmotoka eyaabwe ya operatives okubatwala. Kakati bw'oba ogambye nti omuntu omutadde ate lwaki oyagala kumutwala forceful ekyankwanzi kitegeeza babadde baagala batwala mu kkomera eddala. So naye mukama asaasidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukaganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.